nti obuyinza nga ye chief in command sick obuyinza bwabadde alina eri eggwanga lino lyonna n'ebitongole by'okwerinda nga mutwalidde UPDF okutwaliza wamu nti luli akulira ekitongole kya SFC owa Semwayi owa ISO bonna ba reporting nga direct wa General Museveni era no mu kugabalanka nti kati tugenda kugabalanka enkyukakyuka ezakoleddwa mu gavumenti ya Mwai Museveni oba abantu abalondeddwa ku bifo eby'enjawulo baleeseewo okweraliikirira mu bannayuganda abamu ku bo beebuuza nti bawadde baaki obukulu bawadde baaki obwa minisita okugeza bano kuliko Balamu Balugahala Ssabavubu ono era nga yabadde campaign manager wa Muhoozi project abantu beebuuza nti ddala basinzidde ku ky'okumuwa obwa minisita ye lwaki Muhoozi bwe balonze mu bonna okubeera nga balondanga CDF oba Commander Defence Forces babadde babala kiki ensonga eyo Mwai Museveni byonna byabadde ayisaawo akimanyi bulungi nti omwana abadde ayitiridde okutambula nga kuba kampeyini nti ayagala kujja kuvuganya ku bwa pulezidenti bw'eggwanga n'amanya nti ono bwe naamuwa obuvunaanyizibwa obwa Commander Defence Forces kijja muyamba okusala puleesha agendeze ku ntambula ze kampeyini manager we ye Muhoozi ye kampeyini manager ye Balamu ne Balamu naye kamuwa obuvunaanyizibwa tulabe kale ekibiina ekyo bwe kinaayongera okugenda mu maaso nga mukuba kampeyini ez'obwa pulezidenti Museveni ye muntu atayagalangako omuntu yenna kumuvuganya kumujja ku ntebe y'obwa pulezidenti kyova olaba nti agenza okulaba omwana aleese amaanyi n'amutikka obuvunaanyizibwa ne campaign manager naye n'amumusalako n'agamba kati muddeyo muzunge nga muweereddwa obuvunaanyizibwa Haji Setu omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zino kugambye nti weeyune Haji Setu omukubireko ku ssimu ye agenda kusomera ku dduwa ze byonna ebibadde byesibye mu bulamu bwo agenda kuba abijjawo Haji Setu bw'ogenda mufunira ku ssimu eri 0703 31 39 25 ye Haji Setu omusomi w'edduwa. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa February General Museveni yayita olukiiko lw'ebitongole by'okwerinda olwa waggulu Council for Defence Forces mu maka g'Entebbe mu State House. Era mu lukiiko luno mwe yatongozebwa ekiyitibwa UPDF establishment eya 2021 ng'eno yali yatandikibwa oba yabagibwa oba yaleetebwa omugenzi Major General Pecos Kuteesa. Mucho Museveni yakulaga nti obuyinza nga ye chief in command sick obuyinza bwabadde alina eri eggwanga lino lyonna n'ebitongole by'okwerinda nga mutwalidde UPDF okutwaliza wamu nti luli akulira ekitongole kya SFC owa Semwayi owa ISO bonna ba reporting nga direct wa General Museveni era no mu kugabalanka nti kati tugenda kugabalanka ono tupromotinga tukuza bannamagye General Museveni yatuulanga n'agamba kati oyo mukuzizza n'oli mukuzizza ku luno mu bigambo bye ng'ayita mu UPDF Establishment Act General Museveni yali akulaga nti obuyinza obwo mbwejjeeko muwadde Commander in Chief oba Commander Defence Forces CDF nga mu biseera ebyo abaddeko ye Wilson Mbadi era Wilson Mbadi wabadde ayina command yonna gy'ayagala okola ayina osooka okwebuuza ku mukulu era omukulu yamuwa n'amugamba kati kola bwoti ne bwoti. Mu kino CDF yaweebwa obuvunaanyizibwa bwonna control operate okigera nti amaanyi n'obuyinza bwonna baabumuwa mu buyinza muno obwamuweebwa asobola okukola deployment yonna nga teyeebuuzizza ku General Museveni asobola okupromotinga okukuza bannamagye bonna n'abawalanka nga teyeebuuzizza ku General Museveni okiwulira asobola okukolawo okusalawo okwenkomeredde kabenga kugenda kuteekawo embeera oba wabaddewo embeera ey'akazigizigi yonna ono asobola okusizinga power n'asalako n'atwala oba ntegerekese bulungi Mucho Museveni yamulifaalinga ng'omusawo nti asobola okutegeera nti kati buno obulwadde buno buva ku ki n'abugema oba n'abujjanjaba
gemaanyi ge yakwata n'ateeka mu CDF. Era mu UPDF establishment eno buli kitongole kya byakwerinda kyonna akina SFC gye muwulira yonna yabikwata n'abiteeka wansi wa UPDF nga biri under the command of CDF. Akina wa SFC alina ku reportinga direct wa CDF. Akina Semwai alina ku reportinga direct wa CDF. Akina ISO alina ku reportinga direct wa CDF. Kati mucho Museveni wano yali akola nteekateeka kubanga Museveni ye agenda akuliridde. Naye ate naye ayagala okulekawo enteekateeka okulaba nti system ye esigalawo. Now olwaleero Museveni ng'amaze okukwata obuyinza buno bwonna buwadde Wilson Mbadi. Bannayuganda tebakiteekako nnyo makulu. Naye abamu beebuuza naye Museveni addira atya Wilson Mbadi ono n'amuwa amaanyi gano gonna. Wilson Mbadi si be bamu ku baali mu nsiko. Ono mwana yakajjabuzi era arayizinze mu ranks. Era Wilson Mbadi tayawukatako ne Muhoozi ku nkola gye bakuliziddwamu ku speed mu magye. Akati nno munnaye amawulire olw'ejjo nga gafuluma nti Commander in Chief oba Commander Defense Forces CDF ye Muhoozi Awereddwa mutabani wa General Museveni. Kino kitegeeza ki? Kiri General Museveni kye yakola wali Entebbe ng'akwata instruments of power azikwasa Wilson Mbadi CDF era n'amuwa obuyinza bwonna n'amulagira kakati asobola okukola okusalawo kwonna atasoose kumwebuuzaako. Oba ntegerekese bulungi nnyo kakati olwaleero kino ekikola kyandirabise bubi nnyo singa yakikola ng'akikola akitunuulizza mutabani we nga ye CDF. Naye olwaleero kigenda kubeera kizibu okukomplaininga lwaki nti Wilson Mbadi agenda kukwata aweeyo office oba instruments of power aziwe Muhoozi Awereddwa nga new CDF. Oba ntegerekese bulungi nnyo kati kitegeeza lino ly'ejjinja eribadde lisembayo ku Museveni okwagala mutabani we kumusikira. Olwaleero ne wabaawo okwekalakasa kwonna oba ne wabeerawo ekintu kyonna ekigezaako nnyenya gavumenti eno, CDF asobola okukola komandi n'alagira units zonna n'azigamba musaleeko. Kati olwaleero Muhoozi ayina oba CDF ayina obuyinza obusobola osalako State House n'akomandinga units zonna ne watabaako n'omu amusiinya n'amugamba nti kikyo abagamba mugende kati tusaleko UBC tusaleko ne State House kati tuwambye. Oba ntegerekese bulungi nnyo Museveni ne bw'afuluma olwaleero n'abaako gy'agenze ono CDF in fact yabeera in charge. Kati naawe Lukwago yagambira nti wano we tulaga tugenda kufa. Tewali agenda yimirira mu kkubo lya Muhoozi okuggyako bannayuganda. Nkiddamu tewali agenda kuyimirira mu kkubo lya mwana ono kutuukiriza kirooto kye kufuga ggwanga lino nga taata we amuteekedde soft ground yonna okuggyako bannayuganda. Naye we tunaasalawo ne tusirika ne tutunula enteekateeka zonna ziwedde. Ekyo nkibabuulira ziwedde kubanga omwana alina amaanyi gonna. Fenna tumanyi kiki ekigumiza Museveni mu buyinza wano ye forces UPDF ge magye. Kati olwaleero omwana yakomandinga units zonna. Mukategedde tuseka magye mu lukufu temwerabira ne mu cabinet amuteereddemu abaana ababa bazze bamutembeeta. Oba okategedde so bannayuganda kyekyo tewali nnyo saayansi bwawo